Hajati Zula n'esonyiwa omusajja Gowa Mugayali n'omusuula nzine mulonda Fulufiga ayogedde okakasa ekituufu ekiri wakati we ne Haji Ali obutambi ogenda kubanga obufuna maasawo Kasuku naye mwina nga bamuwa ebibye tamala emirundi Junior banange kyakozaliya ne skini akatambi weekali maasawo obusungu bungi nnyo nnyini ddala era nga n'abaana ba Nuupu nabo tebannaba kupowa bakyaweereza ebisongovu Donasiya banange byonna mbiina maaso awo omugamba mutya mwasi mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nesaba goina atanaba ku subscribinga wano ku Sovia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesu wanga byonna byemba nteekayo wano ku Sovia News Extra ninyongera okusabira mwena abalwadde abakosefu tisabe ekisa kya mukama ate ekyo batuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'eddwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi mukubireko enamba y'essimu erya wati wama akufuni akulombere eddwa togenda kuddamu okwejjusa munange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omukyala Jennifer Fulufiga nakangubira nga ayina ebigambo byagambye Kasuku era nga byonna byamugambye nti bikoma mu guno omwaka gwa 2024 ne 2025 mukwano tamulaba nga amuyisa mukamwake Fulufiga atabusa akatambi kayina maaso wano ng'awerekereza Kasuku ebigambo ebyakula yaleeta agantu n'aleeta baani kuvuma bantu babiri basatu abo mbaleka mu mwaka guno amalalo gaabwe ntana zasami ngenda nakuteekako emisaalaba nenjijukira Daniela yave waka milioni najja nakuba oluyi ku Dembe FM nenjijukira Kenzo kwegamba obulamu bwo bwonna otokyalinza abantu onyigiriza abantu kozimbidde platform zo gwe kuolya naye ng'ate abalutata n'obulamu bwabwe byebyo no munange Kasuku n'atusonyiwa bakuwadde ebibyo omwaka 2025 Fulufiga yakusalidde dda amagezi igwe tamale Junior mwenna bwabadde bamwogerako era naye Fulufiga munyiivu eri sayidi ya Kasuku agamba bwazimbidde erinnya ku maziga g'abantu nange kyesimanyi oba kituufu oba si kituufu wabula gwe osobola okumpi endowooza yate mu comment section kyokka naye agamba mbu bazimbidde amannya ku maziga g'abantu naye nga y'omu wano yasinga okuvuma naye nga ye Fulufiga Galavu ya Haji Ali muluma banaki ebintu bizibu yagendanga ageza okuyamba omusajja so kumba omusajja kati buno budde amulimu 5 era munange ye Hajati Zula yaviiriddemu awo nga namubiru ababule mamba omusajja bamututte koda kyokka ye Fulufiga agamba mbu omusawo guno tegulina gumusingira kubanga Hajati Zula yasuula kyokka ye n'alonda mbu akatika banaki Fulufiga muyina maaso wano nga yenna ayogeza laavu mbu Haji nino mu budamu wajetaga keya wetaga laavu wetaga keya wetaga kudabiriza kutafuta na Jennifer namuliseko jo kusula moto zinempita Jennifer nga tampulira baba badde bali kuki nengo lyawo ningamba yo mukyala Haji negulu liwatuse negulu yeyuziza mukyalani kyerondera taba mubbi ulira ulira byayogera anti omuntu bamusotagala mulonde onaye omuntu ngenda kuva wano watulwa kyovaawo ngenda kuva ku stage watulwa kyova ku stage ate tubabuzako tugati mwasiza Fulufiga bwatyo munange ayongedde okakasa Hajati Zula omunange kyerondera ye taba mubbi yasuula n'alonda ogutali musango nenga mama ndowooza mukitegedde omanyi omuganda yagamba nti teri alumiirwa nga talina kigendererwa Fulufiga nga yatabuka n'ayogera ebisongovu alisitata w'omwana neshabiki abayingizizaamu n'ebyendagaano ebitali muso kumbe Fulufiga omusajja yali yamwegwaniza dda munange bwe tweyongerayo olunaku olwaleero ebadde press conference y'omuyimbi Katalini Kusasira jukira ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwa January ayinayo concert yawo ku Sheraton munange Hajati Sofia Nantonga ageze n'agamba nze ndi mwana muto naye wa Katalini bakazi bakulu bali nali nsoma nga Kusasira abekibadde mu kavidiyo nali muto nga bakazi abo bakulu kati muwagana ki nze nali nsoma eggombe nga bano basoma dda walirinda bakoze yali Mitala Maria jokes aside nze ne Kaki twatandika okuyimba nga tuli bantu bato ddala
yali Gombe yali Mitala Maria Katonda najja ate n'atusinkanya mu kibiina kya Eagles Production ne tubeera ba mukwano naye ate ne tubeera ba competitor vocal wise naye enjawulo yaliwo ffe mu biseera byaffe ebyaffe biri healthy nga bw'owulira nga Kathy akanyuze bamanyabo ng'omwewerera kwegamba kyatufuula abayimbi ab'enjawulo ate nekyongera okutufuula abayimbi abamanyi mu ddoboozi ng'oggyeko okuyimba waliwo okuyimba bino ku microphone oli mu studio oli wakawuwo naye kyebayita stage performance abayimbi bangi munansonyi wajja kukyogerako balungi ne when it comes to stage bambi bikola ki bigaana so fe competition yaffe yali healthy era ne tubeerangawo nga tuyina battle mpaka olwaleero luno nze ne Kathy tuyina battle naye namwewunyiza bade bali tugenda kusooka battle yaffe olyokoleete concert eno we yatidde akatengo kamukutte naye kyenneekakasa nti tutandika 2025 inshallah ne Kathy omwaka kugenda kubeera female ne industry kati nkakasanga eri female twakava mu concert ya muto wange Carona Ntongo mwakirabi n'abalala bazze bakola si yeka mukiraba nti abaami bano papa abaami bano baali batufungana dda naye yesaawa so nesiga Kathy is a friend, is a sister ye muntu akuba essimu nesibuuza mbitegeerera wano nentandika bwe tutyo bwe tuli era naye akimanyi bwe nkuba essimu agambye bw'ogambye kale kantuukewo tunaabiraba ye nkolagana gye tulina ne Kathy so nzikiriza nti 2025 tugenda mutandikira mu bugumu ate mwesiga siina kirala kyenyinza kumwogerako mwesiga ate manyita agenda kwongera okukola ebirungi abantu bye mwagala banamawulire nyongera okubebaza mwebale nnyo okuwagira bakyala bayimbi ffe baani kubanga twalabanga bannamawulire nga bangi ku bayimbi abasajja naye bwe tubanga mwenna abali wano muzze kula omuyimbi ono omukyala bebaza kulwa bayimbi bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kutuwagira mwebale kubanga temusaka bibi byereere kuba sirowooza nti tuli wano kulwa bubi bwatyo munange Hajjati Sophia Nantongo abakoode ate mujje munange naku z'omwezi nga 10 omwezi ogwa January muwagire Catherine Kusaasira nenga ne Sophia Nantongo naye era no yatimbye nenga yagenda kubeera omwezi gwa kusatu awula kuba ennaku z'omwezi nze erabidde mwena azijjukira nja komawo nazo era nze bajjukize munange bwe tweyongerayo ewa Hajjati Zuulo manyi ye ebibye bambi mukazi watu tebiggwa manyumya tebiggwa malojje kaye njogere shindekeki munange ne Donasia yali ali ku side ye naye ate kati olunaku lwaleero amwefuulidde agamba nti ono omukazi makage yali azunga nga tatuula omusajja ennyonta neemukwata nga ayagala okubeera mu nsonga z'omukwano omukazi olwokuba teyaliwo nga yazunze n'asalawo yeggala oba yeyambise omwana we Nisha nenga maama ddala maama newankubadde owulire oyaka atisiko byonogula malaya naye newesonyiwa omwana w'omukazi muga abbaayo oli kuzunga mbonoonya ssente nga lwaki omusajja amadu taakwate mwana wo ye maama Haji walyoka n'omukwatira omwana n'otakwata mbuzi ndisingo maaza naye nze ate sisobola kusiriwala kwenkanaawo omusajja akozesa drugs omulekera otya omwana mbo simanyi oyo Haji Mwezira mumumanyi nnyo gwe yatereka omuyaga mu nnyumba n'akwebaka omanyi abo abasajja abayaga tebakombye bitundu by'ekyama bitooke by'ebigwa abeera awo n'omuwasa mu nnyumba nga buli lwanyenjaga ayo yakukugwa bakuli n'akugwa bakuli n'olowooza nti munange you have reached where you want ogenda kuvaawo omusajja ayima anoonye gwagwe bakuli agwe muwalaawo ng'ebiragalalagala bimaze okumulinnya ku mutwe munoonye ku basajja ab'obuvunaanyizibwa. How can you trust a man who uses drugs with your kids? I'm just being honest. Bwatyo bambi mukazi watto Hajjati Zuulo bwaviiriddemu awo nga Namubiru ababula emmamba bannange kasita omusajja bayina abaana ne maama naye leero naye nno yazze nankuba mpya sinnazaala si balamu be si bani asabula bali ate akyabeeguya kubanga takyaddayo era yagambye n'abaana abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yezese
Sekasira Fudembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ku nsonga za Alien Skin awamu ne Bobi Wine, jjukira Alien Skin ye yagenze ku kitebe ky'omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu ne bakolayo obuvuyo. Kati munange Sister Junior oba abangi gwe bamanyi nga Tamale Emirundi Junior mwina maaso wano ng'ate naye talina kalungi, talina kigambo kyafulumya eri Alien Skin. Era agambye nti alekera okweyita erinnya Mpologoma wabula Kakkapa nti kubanga naye amwesobolera. Bannange ebigambo byo bingi. Jjukira ayinamu n'akaluyi ak'abaana ba Fangoni ke baamugoba ku kooti luli. Kati munange leero ndowooza yeemaze Fangoni Forest simanya si kitebe kya Nuupu. Omanye emirundi Alien gye yakalumba Bobi Wine ng'asirisa. Oyo Alien yatandika dde okulumba Bobi Wine. Ko buli walumba Firebase aba alumbye Bobi Wine. Until when people got tired by the way. Nze saagala ene UP nekuluno batuufu. Ekyo kivubuka kizze kiprovokinga Bobi Wine. Twa empologoma ebbiri tesobola kuba mu kiyumba kimu. Ani agambye Alien oli empologoma? Who told you you were lion? Alien Skin oli cameo. And from today and you were rabbit. You were rabbit tewerimba abo basiru banno ku TikTok bayaga banno be bakulimba. You cannot be Bobi Wine and you will never. Erebye yabikugambye yakulimbye. Mbu you are the new Kyagulanyi, you will never. Under this sun, I tell you the truth, you will never be Bobi Wine. Nekyakola Bobi Wine tokimanyi. Ebyo tule makindi simama mu Fangoni Forest olinga musalamala. Buli omu asobola okukoppa omuntu, but being that person, you were a bit. Oli kamyu mu mpologoma toliimu. You were a bit. Oli kamyu nange nkwesobolera gwe. Ne Bobi Wine mwamutute nange Junior Alien Skin mwesobolera. Kamyaka wedde emirimu abeere yagaya nkwakyo. Toddamu kwegeraageranya ku bantu gwe. Wakajja olina biyimba ebitanyuma ngo nse ndi mpologoma. Ani akulimbye? Olinga omusalamala. Totandika nawe kwewa binyanya bya kisiru Alien. Ani atakulaba wano ng'owunya ensugwe? Ani atakulaba? Bannange obukookolo obuzanyira mu nnimiro z'abantu. Kati sebo omaze okufunawo ku bumiliyoni 15 kati olaba ogezze. Ne banne temwerabiranga gye muvudde. Kale embuze abaana ba Nuupu be baawagira ekisajja ekyo. Bafuuti soja aba Nuupu be baaliyo bambi nga bamuwagira. Balowooza bawagira muntu. Kumbe tebamanyi baleeta kiwemmeneko. Omuntu ng'oyagala kutestinga karakita ze muwe ssente n'obuyinza. If you want to test a man's character, give him money, power and fame. Omuntu bw'asigala ng'ali hambo ng'ayina erinnya ne ssente muwe ekitiibwa. Naye Alien Skin gw'atannabalawo na myezi 4. Nawe sebo otandise okwegeraageranya ku Bobi Wine. God must be crazy. Chivedi na yomonda we. Chinekeme. Oli che Alien mbu oli mpologoma. You will never be Bobi Wine. Ekyo nkugambye mazima. Let nobody lie you. Ne bw'ona akola byonna simanyambu amwe ghetto gladiator. You ghetto is a mentality. It's not a place. Nze Musawo Namaganda Silvia
era nga ndi omusawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzikyawo. Bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okwekuliza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias